Omulabi Kato Lubwama ono yalaama n'agamba alina okumala ennaku 7 nga tebamuziikanga basobozese okulinda abaana b'effamire ye eri ebweru okusobola omuziikako omukubako erisevannyuma. N'agamba bamukubiranga musiki ennyimba ze baziteekeko n'ez'abayimbi abalala tubeere nga tuyimba celebrating olw'obulamu bwe. Yagaana okukaabakaaba tegedde muntu ate ali principal era naffe twakoze bwe tutyo. So ati akyali mu funeral home bamutute mulago ne bamugjayo ne bamutwala mu funeral home kati gyali jakumirwa gyagenda okuva ate olunaku ndowooza olw'enkya amuleeteko wano amalewo ennaku 2. Omulabi wa Praise Media tukuleetedde ne Hajji Haruna Mubiru naye yeetabye wamu n'aba celebrities ab'enjawulo abazze okukungubagira okufa kw'omugenzi Kato Lubwama. Sebo, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga kitalo nnyo ekya Uncle Kato? Kitalo nnyo sebo, kitalo ddala. Okufa kukusanze ludda okufa kw'omugenzi amaliga kusanze ludda? Okufa kwansanze waka nabadde ku H&M restaurant Makindi awo. Zode sawa nga 7 misa kyo yankubidde ngamba Uncle Kato afudde. So naganda za tuyiye ekyokukola tulabe nga tugenda mu bwangu tuorganizinge buli kintu kuba ffe tuli bantu bakulu katuli basajja tweyise ekisajja kikulu era twasitukiddemu okuva jjo sinabakubakako wadde. So kati nze ni mu department y'emmere naye nga kitalo nnyo twasaaliddwa nnyo mukwano gwaffe tica waffe mwawule kugamba mu buli mbeera tumusaaliddwa. Nnyo kitalo nnyo. Omulabi mawulire kigoyinza omuwa ku mugenzi oba ekifaananyi kyabadde tamumanyi kuba kati mwe musinga okuwangaala naye okumala ebbanga kikyoyinza okubuulira omulabi? Naye Uncle Kato ku ssaawa eno agamba nti tamumanyi aba alimba. Kato Lubwama yabeerawo aluddewo nti Kato Lubwama bamu ku bannannyini Diamond Ensemble, Diamond Production, yazannyako bidugu, azanya emizannyo mingi nnyo sobola kuŋŋamba kiba kizibu oli aba simanyi naye nga ekyomanya nti obufu obwo kyembadde ngezaako kubuuza engeri gy'abalezeemu kati nga ggwe ayajja n'omusangawo. Atuleze bulungi kubanga nze nakolako mu Diamond Production nga naye okugenda ku stage Uncle Kato omala kubeera trained nti bw'ojja mumanyi kuzina nga bano bafiina bashakira ba Uganda bajja nga bazina abo bashakira bafiina masanyalaze naye ku ssaawe we baatuuka ate mu Diamond ate bayimba kugamba teyabeerangawo nga bwakubeeza mu kuzina kwokka ng'olina okukola ebintu nga 3 ebikubeezaawo ebiwerako. So yatubangulanga yatugaziyanga obwongo buli ssaawa. Yes. Famire y'omugenzi message ki gy'ogirekera? Nkuguma nakumanya nti Allah yagaba ate era yajjawo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kati naawe kenyini weebulirire kwebulira kano kadde kakwebulirira ogambe nti leero lwa Uncle Kato enkya lwange tutegeera n'osobola okukola ebyo biki byono n'otereza emirimu gyo egy'oku duniya ne ku akhira. Kati eby'edduniya bigweddewo kati asigazza mirimu gye mirungi wakati we ne Allah we. Naye ku ssaawa eno Uncle Kato akusabirwa nnyo kubanga buli omu ayogera kikye naye naabo mbawaayo akagambo nti at least bafuneyo chance oba bafuneyo omukisa ogw'okulowooza ku kusonyiwa ebyo byonna Uncle Kato yali yabasobezza. Ku ssaawa eno ali mu mbeera yakazigizigi asinkanye Allah we naye kikyagenda omugamba buli omwogerako bambi obubi oba okoze bubi. Kakati nkulabye gwe omu ku bali mu nteekateeka okulaba ng'oli mu keetalo kitegeeza ng'olina ku pulogulaamu engazi ekwata ku pulogulaamu y'okuwerekera omugenzi paka we tunaamutwala okumuziika. Tumenyeremukko omulabi ategeere ki ekiddako asobole okumanya wawaagwa. Omulabi Uncle Kato Lubwama ono yalaama n'agamba alina okumala ennaku 7
nga tebamuziikanga basobozese okulinda abaana b'efamire ye eri ebweru okusobola omuziikako omukubakirisa evanyuma n'agamba bamukubiranga musiki ennyimba ze baziteekeko n'ez'abayimbi abalala tubeere nga tuyimba celebrating olw'obulamu bwe yagaana okukaabakaaba tegedde muntu ate ali principal era naffe twakoze bwe tutyo so ati akyali mu funeral home bamutute mulago ne bamugjayo ne bamutwala mu funeral home kati gyali jakumirwa gyagenda okuva ate olunaku ndowooza olw'enkya amuleeteko wano amalewo ennaku 2 alina okutuukako ku national theatre ate gyanaava agenda asabirwe mu church abagambye Lubaga onaava Lubaga ate agende mu kyalo asuleyo tumuziike ku Lwokusatu. Tweyanziza nnyo Hajji, tweyanzeege mpozi balabi nabo basibirireyo entanda entonotono nga bw'osibiridde famire y'omugenzi. Abalabi mwenna era nkiddamu nti kino kyakulabirako, kino kyaweeteeseteese otya, wekuba mu mutima weeteeseteese otya, oyimiridde otya, osaala, osaddaaka, toyusa, tobba, towaayiriza, tolumya mikwano gyo. Kakati ebyo gyemirimu kwegamba singa onookola ebyo n'osaddaaka n'osaala n'okola ki ojja kubeera nga gyemirimu emirungi gy'ogenda kusisinkana ewa Allahu. So musaale, abasaba musabe, temubba ate temuwaayiriza ate temunyiiza bannammwe. Naye kitalo nnyo kya Kato Lubwama. Kitalo nnyo. Tweyanziza nnyo Hajji.